Gwe ya subscribinga kwa SMX Media ngo biyita bya muzanyo wenyweze ka speed orokeeko awo tuba tusimbudde amanya ndowooza bamutemu SMX representing straight out SMX Media not one fetwe ne stories buli lunaku story weyingirirawo we tugikolera eyo nevaawo kyonna okola kiri simple kubeera ngo subscribinga no kwa SMX Media oleme kubeera ngo missing updates ka speed ko ngenda batwala newe nakola stories musambo olunaku mujja kigumira ekirungi ekiriwo stories affe testwala nnyo data kwa nsoka kubeera nga tuziconvertinga ka speed neka internet kagenze nekachamukirirawo kachamuse gamazima kachamuse tugenze okulanga Rema naye Rema nga tavuddeyo nga tateekawo bifaananyi ya rabbi nagambye abaana ba social media bayinza okutomeza obeera n'omutima omunafunafu abaana ku social media bayinza okuzunza ne bakuza eno ogenda okuva eno nga kamunguluza kutte ng'otomedde Rema Namakula okusinzira mu nyasawa zineeno kaakati Eddie Kenzo wamu ne Bera oba oyinza omuyita Belinda oba Maira be babadde ku social media buli omolomosi ku buli page YouTube channels bali mu kwogera ku Maira Belinda oba Bera nga wamu ne Eddie Kenzo details zono omuwala sagala kubeera nga nziddamu nnyo kubanga nazikuwaddeko mu stories ngeziyiseeka obeera twazirabye genda ozirabe tubadde tulyawo nga Rema Namakula munnanga yeewo ebifaananyi ekisooka Rema Namakula ebifaananyi byataddeyo tali mubeera nga akompitinga na muwala oli nedda Rema Namakula yateredde bafaani be kubeera nga bawishinga happy tuyingidde omwezi gwa July leero lumu 1st July simanyi story ogirabye ddi naye ngikoze ku 1st July Rema Namakula munnange ng'ateekayo ebifaananyi ayagaliza abafaani be happy new month n'ebisigadde may God protect you biki n'ebigenderako naye kirira wansi nyigawo wali comment olabe nawalere ku Facebook ya Rema okwa postinze nyenzo nyiga ku comment ya rabbi buli omu ateekayo kafaananyi ka Maira ateekayo kafaananyi ka Maira bamubuuza Eddie Kenzo bamubuuza Rema kapeno jogerako ki Rema abaana wabalabye musuuza wamulabye kati kisinza okunnyumira ebifaananyi Rema Namakula byatadde bya postinze nga tebiri current tukyali ku photoshoot ye Dubai oba muntegeera bulungi Rema Namakula ataddeyo ebimu ku bifaananyi byata postinga ku Dubai trip yagenda okubeera nga celebrating a birthday kati byebimu ku bino bya postinze leero 1st July kati omuntu ali eyo nalowooza waliwo abali commentinze nga bagamba Rema oba atidde buti olaba ajjeeyo ebifaananyi ebikadde kati byali mu kubeera nga postinga oba akana kamuleetera omuliro naye nze waneno ku SMX Media nkugamba sinaako side gyeni nze ndi tiimu Eddie Kenzo ate nga ndi tiimu Rema nze ndi awo wakati ndiwo okuleetera side N side B kubanga otalo kati abaana balusitudde ku social media Rema tamulinaako buzibu ne Maira talinawo kyeyayogeddeko ku Rema Namakula naye ba social media in-laws bagenda ne bateekako obufaananyi bwa Rema nsubira namwe mbulabye n'aka Maira eno ne bateekayo side emu ne bateekayo 3G ewala ne bateekayo 5G ne babugatta obufaananyi ne bateekayo DSTV ewala ne bateekayo free to air kwegamba sigenda gamba side ki gye bateekako ki naye gwonna okubeera ng'okitegedde naye ng'ekiri ku social media nze ngenda beera nga nkuleetera updates naddala ku Maira waliwo story endala gye ngenda okubeera nga nteekayo awo olw'eggulu then endala zonna nga bwe zigenda okubeera nga zijja ngenda beera nga nzikuwa buwigwe kyonna okola kiri simple kubeera nga subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates nkugambye MC SMX I sign out.